obutiitiizi bwa Yoweri Kaguta Museveni ate bugenze ku ddaala ery'ewaggulu. Waliwo driver eyavuga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine jjuzaawo ne munanga amawulire ge tufuna nti driver ono akwatiddwa. Bibuuzo bingi twebuuza lwaki Mwami Museveni agamba nti nno yawangula akalulu k'Abannayuganda ate lwaki aba abayigganya okutuuka kweno extent. Mwami Yesu eri tebuhabula, olowooza ensi ogenda giwangula munnange, naawe ensi togenda giwangula, ogenda kugiyitamu ng'abalala bwe bagiyitamu. Naawe tayimu ye egenda kutuuka nga tokyalina kiddako era naawe ebibyo birabika nga bisaanyeewo. Naye nga baganda bange, mikwano gyange, kyenjagala obbagamba nti driver eyavuga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine poliisi emusazeeko. Naye nga lwaki poliisi esalako driver atalina musango? Okuvuga obuvuzi omuntu nga bw'avuga abalala kyafuukirawo omusango wano mu ggwanga erya Uganda. Bannayuganda tetutayimukirimu, Bannayuganda bwe tutaabiiririmu, Bannayuganda bwe tutaabeeko kyanjawulo kye tukola, munnange ndaba nga Mwami Tebuhabulwa agenda kwonoona nnyo ensi yaffe n'eggwanga lyaffe. Ffe tulina obugumu era tulina okusuubira nti His Excellency Decade President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'aba nga ali wamu ne Bannayuganda, buli kimu kijja tambulira ddala bulungi nga bwe twakibala, era buli kimu kijja kuba eky'enjawulo, era buli kimu tujja kifuna nga bwe tulina okufuna. Naye bano abantu bano ab'olubatu abajja ne bazingako eggwanga lyaffe, abajja ne basaanyawo eggwanga lyaffe, abajja n'ebigendererwa ebyabwe eby'okumalawo Uganda eno, bantu mmwe mutumanyidde, bantu mmwe mutukozeeko effujjo, bantu mmwe mutukozeeko ejjoogo, bantu mmwe mwagadde okulaga nti mulina obuyinza, mwagadde okulaga nti mulina amaanyi, mwagadde okulaga nti mmwe buli kimu, era nti Uganda tebeeko kyanjawulo bwe mutaabeera. Baganda baffe, mikwano gyaffe, twongera obbajjukiza nti the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine niwe munaakola mutya, ne munaagala okumulemesa, ne munaagala okukola mutya, tewali kimu kyagamba bantu. Bannayuganda babategeera era Bannayuganda babimanyi. Kuba kati omusajja wa Katonda yali yeekolera ssente ze n'atwala omusaabaze nga bw'atwala abalala. Mwali mumwagala ababaleetere enanga otujooze nnyo, enanga mutujooze nnyo. Basajja mmwe tetumanyi ki Katonda kyali basasula oba Mukama Katonda kyali bawa, naye ejjoogo lye mutadde ku bannansi one time mulisasulira. Ffe kye tuyinza obbagamba naye nga tusabire driver mukadde waffe, yali musajja atuwaliridde mu myaka, yali musajja akuliridde, twongere okumusabira yonna gye bamututte ate akumewo bulungi, tutambuze emirimu gy'eggwanga. Tusiimye nnyo, twasiima nnyo obuweereza bwe kubanga yatuyamba mu kaseera ke yayamba. Ffe buli akoze ekintu ekirungi ku struggle eno tujja mutwalanga nga muwanguzi, era tujja mutwalanga w'amaanyi. Wakati omusajja wa Katonda atalina musango, nebuuza Museveni amwagaza ki? Ali kuddukaduka poliisi muno wabitegedde ly'eggwanga lye tulimu, be bali abatala ensiita sibebo tinibo tiniko maybe tiko Kayongo bebo bwe tuba twogerera bamaga nti Waiswa ng'ayogera n'agenda eka. No, tetwogera kubanga tukakasa nti tunaddayo, twogera kubanga wabaawo ago amaloboozi agayitibwa nga galina okuyimirirawo mu nsonga. Oluusi tujja nga tulina bati okwaŋŋanga ensonga zino, naye omwoyo ogw'okuba nti tuyimirira n'ensonga gutwambala ne gusukkuluma ku bikyamu ebiyinza okutukolebwako wakati mu kwogera amazima ku lw'abangi kuyitibwa. Okay? So kakati ovunaana otya omuntu nga takisi ayimirizibwa, abantu ne batuulamu, omuntu n'atuulamu n'asimbula n'agenda. Omuvunaana otya? Kuba singa kyali kitegeko wa takisi teyandireeteddwa kamera. Ekibuuzo kye bamubuuza wavuga waaki? Baali bamutegekedde ntambula ki? Bo bennyini baali emmotoka bazisibiddeka. Lwaki oligoba wa chapati ye yalimu akakalifoomu yeebakira ku mulimu olw'enjala, lwaki ye tebamukwatanga?
lwaki tebamukwatanga lwaki tebakwatanga commanding officer kumubuuza yali yayitawa okusinga okuvana neyamuvuga ate yamuvuga yabayamba kuba mwamuteekako $2,000,000 ye nambavuga nambayisaako kyandibadde erimuga nti banayo omusajja muyina wuno wano nemwanga kubanga mwadiployinga wonna nga mumunoonya otikasimizi otikaveera otiposi ayi ngaali kubabita kubanga mwe mwalekera okunoonya omuntu mwanoonya obusimizi mabuto nimwe mwanoonya obusimizi ani anoonya akasi kubanga singa banoonya Kyagulanyi bandi musanze naye bwe banoonyanga kawuka mbu yayiseewo nga musota bw'ate bwe yatuuse linafuuka akawuka kalala nkoma simanyi naafuuka ensoloso nimwe mwanoonya ensolosozi ate waba yafuuka musota ku 7 ate lwaki ku 6 mwali mumunoonya ng'omusota mwandibadde munoonya kapa so ebyo byonna byemukola kuswazibwa bwe muba mwali temumunoonya nga temwamuteekako $2,000,000 kati kyagaza okukwasa driver kiki kati kinaddawo nga mukwata basaabaze nga balimu lwaki mwatuula naye banaye Kyagulanyi abantu kyenjagala mbagambe naye mwennyini takyaliye ali muguli omwoyo ogw'okuyitibwa ogwa Yesu Mukama ogw'okuba nti ayimirirawo ku lw'abantu abangi bwe bawa Moses bwe bawa Joshua it is a calling ate ng'oba olina okujja understandinga buvunaanyizibwa buki buvunaanyizibwa ate obw'amaanyi ebyo bisekirwa omusajja najja n'emmotoka yamugamba bw'oba ovuga Kyagulanyi emmotoka yangereka anti abantu bwe bagamba nti bali batya kakati batulugunya bannansi olw'ensonga ez'entono era y'ensonga lwaki Uganda yeetaaga Uganda empya kifo ky'okwata pulezidenti bakwatamu eyamuvuga lwaki temukwata ye kuba ye yatoloka eka ng'omusota mubuuze ani yakuwa olukusa okufuuka akasimizi kuba mwatugamba nti miliyoni ayagana akasimizi tiddi kayero tiddi kabulu tiddi kamyufu bagiyita Pal FM 107.9 ekkole ly'omutwe bulijjo ngenda kufuna ibona essimu ndoza nga 2 then tugere maaso n'okubanga tuwunzika programu eno n'amwatulira tugenda kuyita ku 0759 ate tulabe ensonga katene Edith yagambye naye obuyembe obwo obutatuuka wajjajja buda anti owati yemena gya busere giva Kenya kati Kayongo yabusabye yabusiza ali kuddukaduka polisi munoonya wabitegedde ly'eggwanga lyetulimu be bali abatala ensiita sibebo tinibo tinikwo maybe tiko Kayongo bebo bwe tuba twogerera bamaga nti Waiswa nga ayogera n'agenda eka no tetwogera kubanga tukakasa nti tunaddayo twogera kubanga wabaawo ago amaloboozi agayitibwa nga galina okuyimirirawo mu nsonga oluusi tujja nga tulina bati okwaŋŋanga ensonga zino naye omwoyo ogw'okuba nti tuyimirira n'ensonga gutwambala ne gusukkuluma ku bikyamu ebiyinza okutukolebwako wakati mu kwogera amazima ku lw'abangi kuyitibwa so kakati ovunaana otya omuntu nga takisi ayimirizibwa abantu ne batuulamu omuntu n'atuulamu n'asimbula n'agenda omuvunaana otya kuba singa kyali kitegeko oba takisi teyandireteddwa kamera ekibuuzo kyeyatugambye bamubuuza wavuga waaki baali bamutegekedde entambula ki bo bennyini baali emmotoka bazisibiddeka lwaki oligo baawa capati ye yalimu akakalifoomu yeebakira ku mulimu olw'enjala lwaki ye tebamukwatanga
naye lwaki tebamukwatanga? Lwaki tebakwatanga commanding officer kumubuuza yali yayitawa okusinga okuvana neyamuvuga? Ate yamuvuga yabayamba kuba mwamuteekako emiliyoni 2 ye nambavuga nambayisaako kyandibadde erimuga nti bano omusajja muyina wuno wano nemwanga kubanga mwadiployinga wonna nga mumunoonya oti Kasimizi oti Kaveera oti Posi ayi ngaali kuba bita kubanga mwe mwalekera okunoonya omuntu mwanoonya obusimizi mabuto nimwe mwanoonya obusimizi. Ani anoonya akasi kubanga singa banoonya Kyagulanyi bandi musanze naye bwe banoonyanga Kawuka mbu yayiseewo nga musota bw'ate bwe yatuuse linafuuka akawuka kalala nkoma simanyi naafuuka ensoloso mwe mwanoonya ensolosozi. Ate waba yafuuka musota ku 7 ate lwaki ku 6 mwali mumunoonya ng'omusota mwandibadde munoonya kapa. So ebyo byonna byemukola kuswazibwa bwe muba mwayite mumunoonya nga temwamuteekako miliyoni 2 kati ekyagaza okukwasa driver kiki? Kati kinaddawo nga mukwata abasaabaze kabalimu. Lwaki mwatuula naye? Banaye Kyagulanyi abantu kyenjagala mbagambe naye mwennyini takyaliye, ali muguli omwoyo ogw'okuyitibwa ogwa Yesu Mukama ogw'okuba nti ayimirirawo ku lw'abantu abangi bwe bawa Moses bwe bawa Joshua. It is a calling. Ate ng'oba olina okujja understandinga buvunaanyizibwa. Buki? Buvunaanyizibwa ate obw'amaanyi. Ebyo bisekirwa omusajja nanyini motoka yamugamba bw'oba ovuga Kyagulanyi emmotoka yangereka. Anti abantu bwe bagamba nti bali batya kakati batulugunya bannansi olw'ensonga ez'entono era y'ensonga lwaki Uganda yeetaaga Uganda empya. Kifo ky'okwata pulezidenti bakwatamu eyamuvuga lwaki temukwata ye kuba ye yatoloka eka ng'omusota mubuuze ani yakuwa olukusa okufuuka akasimizi kuba mwe mwatugamba nti miliyoni ayagana akasimizi tidika yero tidika bulu tidika myofu. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkule ly'omutwe bulijjo ngenda kufuna iwone simu ndoza nga 2 then tugere maaso n'okubanga tuwunzika programu eno n'amwatulira. Tugenda kuyita ku 0759 70900 ate tulabe ensonga katende Edith yagambye naye obuyembe obwo obutatuuka wajjajja buda anti owaki yamena ajja busere giva Kenya kati Kayongo yabusabye. Ebigambo byebyo omukulu omutiitiizi Yoseite Buhabulwa ate agenze kwata musajja w'abandi nitwebuuza nti oba amwagaza ki oba musajja w'abandi yamukoze ki. Manyi Museveni agenda nakola ebintu mu butiitiizi mu kutya ki ekiyinza okuddako mu ezo ng'akola okulowooleza okw'enjawulo naye ng'okulowooleza kwonna kwaba ebiseera ebisinga kwakola kuba kwa kisirusiru. So baganda bange mikwano gyange mbeera bwetyo bweri driver waffe omulungi eyatwalako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omumpembete Buhabulwa mbw'ate ayagala kumukwata naye tumulaba.